kyokka ekisinga okunuma onda akaweta ne kabulira munno abaana nezimba n'ojula olubuto n'ozikirira n'ovaawo ekisajja ne kisigala nga kizina buli wamu muli basiru tebutegeera. Ora Doniasia abasajja basengula obuwete mbadde nina lwakuba omukazi oyo adduse mu bwangu naye nina byenjagala omuterezaamu kuba ffe atusanze muli neggwanga tuli baddemu singa lyali ligaba obutuuze singa tuli batuuze mu UAE naye njagala kusooka okutuusa okusasira kwange ku family ya Gloria naawe abasobodde otuyambako ku nsonga za Gloria omwana oyo Junior abonyebonye nnyo era abantu abayogerera omwana oyo ebigambo oyo omukyala mwali Doni Asia Junior tanaba kumala muli neggwanga ndowooza weeks 3 akyali mu weeks 2 n'ekitundu era ali ku visa ateera n'okuggwako naye ayina engeri gy'atutemu UAE n'agala ogikomparinga ne Saudi Arabia gye yava. Doni Asia muno mulimu gwakola nga ebyo bintu byabadde akugamba ye yabikola muno mulimu ababikola naye gwe mulimu gwamuleese waneeno. Ebyo byagambye nti alina omusajja omu ndisimanyi talina musajja tewali munna Uganda asobola okukwana Doni Asia kuno kuba ffena tumumanyi ali mbabogo ababogo bamanyi Junior omubogo yo mu Nigeria Doni Asia tewali munna Uganda asobola omukwana abeera mu babogo gyasinziira ne yefula nti amanyi nnyo UAE naye nga UAE talina kyagimanyiiko. Otegera bulungi juzi yagenze nagamba nti oyo mwana simanyi akaweta ye yabyogera n'Enyondo Media naye Junior ekyasa omwana kansa wamu n'abaana abadde kansa ye yatta omwana oyo tewali kirala simanyi ebyobuwete ebyabiki oyo mwana tabadde malaya abadde teyetunda oyo mwana okujjaawo yava ku mulimu nga boosi we bamaze ogenda mu ddwaliro boosi ye bamugamba nti ono mwana mulwadde muze waabwe boosi ye n'akola ki n'ata omwana n'agamba genda omwana n'agamba nti ndo alooza ajja kuwona n'agamba kangende mu kibuga n'ava gundi yali Ajumani n'agamba kangende wa Dubai kuba kumpi ziringa sawa dakika nga 3 oba otuuseeyo n'ajja wano mu Dubai n'abanga tawulira bulungi mu lubuto n'agenda mu kiriniki omusawo pharmacies omusawo n'amugamba daye wammwe nga tebaagala mugamba kituufu okutuuka embeera lwe yakaluba ne bamutwala ku Dubai Hospital naye omwana afudde kansa. Ze sente zijjayo omwana mu ddwaliro n'ezimu ze Uganda zafuniddwa. Esente bakyasonda kuba mazima matuufu Junior sente mu kusonda sente basonda nyingi zo sente singa sente tezaalibwa abajagujagu abagezigezi singa sente zizayo omwana weziri naye abali sente bazirya nyingi sente nyingi bazirya enyingi bazirya abali ku mulwadde waliwo abaana bali kati kiri bwe kiti waliwo sente ezajjanga ku mobile money ezo tebaziinaako access kati zine zajjanga mu hard cash nezayitanga ku simu zaabwe tezatuukanga mu nsako oba otegeera kye ŋŋamba sente z'omwana kuba waliwo gundi kye bagamba nti omulwadde yali ayagala nnyo sente okusinga bulamu bwe si bwe kiri omulwadde agenda okulaba nga sente zaateeka emitwetu agenda okyuka nga teziriiwo buli zaateeka emitwetu agenda okyuka nga teziriiwo bano abajjanjabi bwe baba babuza ne bagamba omulwadde ku mbeera mwali teyeetaga sente ffe mutuwe sente tujja zikozesa okuzzayo omulambo gwe ng'akyali awo ng'akyali mulamu. Okitegeera sente bazirya naye gundi embassy yatusuubizza okukiryalinga naye obimanyi ebya embassy naawe naye yatusuubizza okukiryalinga empapula na butya omwana gy'asobola okuddamuko e Uganda naye okusondako kukyagenda mu maaso okw'essente na bagambye nti passport ye tagiina kampani yamuleeta yegiina mbu yatoloka passport omwana oyo gye yasooka okukola yavaayo n'agenda n'akola ewalala gye yaleeka passport naye ku ssaawa zino passport tebeera issue nene passport si kintu kyamakulu nti bwetaba otasobola fuluma kuba waliwo kye bayita pass out tagenda kudda kuba mufu
kati omuntu afulumidde ku pass out aba agenze tagenda kudda so ndowooza ekya passport ekyo si kyekikulu ennyo kuba tetukitunulidde nnyo naye empapula zo ez'okumuzza process yatandise dda n'emigo gyabwe 2 miliyoni 2 ze bali mu kunoonya kati beetaaga miliyoni 2 sofa waliwo miliyoni 2 mitwalo 2 plus giri awo miliyoni 2 n'obugwamu anti sofa waliwo mmeka sofa kati kuliko miliyoni gundi ze yasindika ono yani amonge ne kubako ne zino ze babadde basonda kaawo kuliko n'omusajja bamwita Raji yawaddeyo miliyoni sofa ndoza kuliko nga miliyoni nga 14 Speaker, right honorable speaker Anita Amonge yabaweereza ku sente yaweereza sente ezo ze yaweereza speaker yazisindika bukadde 5 teyasindika 10 oba mmeka yasindika 5 mwana yafudde sawa 11 and even have the screenshot by the way buza Irene nti obadde nani aja gamba mbadde ne Yasin so muntu boboyogera nze kyenjogera nkiinako obujulizi mwakolaganye ne embassy ne bagamba etya embassy yo kuvadda embassy bwe twagitukirira embassy yo ya respondingirawo ne gamba ejja kuyamba kuba omwana fe twayagala tumuze Uganda ng'akyali mulwadde government neegaana Henry yakiteekamu omukono wali omusajja bamuyita Henry Mwonge vice president wa bakadamu oyo yagenda ku Dubai gundi government negamba ono mulwadde tasobola kuddayo ng'ali bwati n'agenda Sharjah ne bamugamba the same thing nti ono tasobola kuddayo okitegeera then government ya wano nga government ya Uganda singa yali yagala okumuzaayo yo yali esobola kuba balina ennyonyi basobola otwa special order ne bamutwala naye kati waneeno baagaana ne bagamba nga bagamba bwafunamu improvement ng'asobola okutambula itsoka asobola ogenda naye nga tekikyasoboka kati government negamba mwe mukole kyemunaba musobodde bisigadde ffe tujja kukola ki tujja bakwasizaako kati ngeze empapula ezo biki ezo right now ayagala okusonda sente aziteekewa right now ayagala okusonda sente olina okunoonya kaseenene omumanyi ono batugambye Henule anti kati bwe buzibu buli ku bantu waliyo Henule waliyo bakaseenene gurupu nyingi naye nze Henule naye mwesiga Henule bw'omuwa sente which is okay bozi wa Henule it's okay also bakasenene nabo babadde bataddeyo namba yabwe naye nze Henule bw'omuwa sente musajja ali genuine abadde mu nsonga z'abakadama nyingi so nze ebyo byange junior omulwadde oyo rest in peace bambi that girl abadde teresiga abantu bamubaddeko mu ddwaliro in that nze obadde I'm following a story obadde I was following everything nga yabama password. Why? Because she knew them. Someone reached at an extent okurenewing a visa nga kwesa sente y'omulwadde okitegeera mbukubanga yamuliko you cannot use sente y'omulwadde kubanga visa eri mu kuggwako okitegeera and she was not trusting anyone with her password so kati ekyo kyembadde ngamba bangi bali mu kusonda sente togenda kumala gesiga anybody nti basonde sente ekyo anabaddeko ku live y'omukulu Muhammad Nsereko knows who is in charge of bringing that body back home. Kitegeera Nsereko bamugambye betaaga miliyoni 8 Nsereko mwennyini yayogera ne speaker ne bawayo sente before okitegeera kada miliyoni 8 ze betaaga okuleeta omulambo gw'omwana ewaka ate kati zifuuse miliyoni 2 I've been here and I'm hearing different statements on about betaaga miliyoni zino sente muziwono like different people so these Dubai people cannot be trusted with money okitegeera kati point yange ey'okubiri ngenda kwogera ku buweta I want to advise women about contraceptives junior me nzadde ku myaka 3 yongeza ku ddoboozi junior mbadde ngamba nze nzadde ku myaka 3 nkuwulira so kolindeko okudda ku eyo topic ogambye omulwadde yali teyeesiga bamujjanjaba omulwadde yali teyesiga bamujjanjaba okitegeera password ye baali tebagirina kati where do they get the audacity of asking people to kusonda mu money? Where is that money going to go? Muhammad Nsereko yatugambye bamugamba betaaga miliyoni 8 to bring that body home ate kati miliyoni 8 ze zifuuse miliyoni 2
era bagenda okuwaayo ssente muziweeyo. But me, I think you should have waited. Kubanga bana bafere Junior. Today they are saying give the money to this one. Tomorrow they are going to say give the money to the other one. Kaze mbadde ngamba bagala okuwaayo ssente mutuukire direct honorable Nsereko. Nsereko yagambye balinawo miliyoni, bagambye beetaaga miliyoni 8. Nsereko n'agamba balina already ssente ze balinawo. Omulwadde yennyini ku ssimu baagitulaga nga kuliko miliyoni oba zaali mmeka nga zisuka miliyoni 10. Okitegeera? So ku ssimu y'omulwadde kwennyini kuliko ssente. Kati bagamba betaaga miliyoni 2 zigenda wa, they are going to give you different names. Abagenda okuwaayo ssente, you give their money at your own risk. You wait. Ochitegera go to honorable gana mugundi ya honorable Nsereko and follow and you see. But they told us they need 8 million. So from 8 million to 20 million, Junior, tomorrow they are going to tell you 30 million. Ochitegera. No Dubai yennyini kankubira omuntu wafiirayo nga ssente tewali. Dubai ogiraba. Aba baana bayinza okutuukira abantu ba aid. Abantu ba aid ne babawa ssente. You get. So kukintu kye bayita ssente togenda kwesiga muntu n'omu. Anyway kati eyo nvuddeyo njagala kwogera ku buweta. Junior obuweta obwo obulaba. Waliwo bwe bateeka wansi, waliwo bwe bateeka mu mukono. Obuntu obuziza abantu okuzaala. Junior, I've never used any of those. I've never used the kaweta, the kawan down. Nze nzadde ku myaka 32. Nazaala ku myaka 32 nga bode yange kyali steady. Naye abaana bakozesa ebintu ebyo Junior, abaana batuuka okuzaala Junior olubuto ne lubula. Oyina olubuto ne lubula because of contraceptives. Those contraceptives are very dangerous. Era me I believe omusajja akugamba okozesa contraceptives abatakwagala. Tewali musajja akwagala. Tewali musajja akwagala nga tagenda kufa ku bulamu bwo. Everyone knows those contraceptives are so dangerous. Waliwo omuwala gwemanyi kamubuliramu mu mubiri. Ngeze ngambo zetuwulira eza Gloria nti kamubuliramu. Junior kamubuliramu mu mubiri. Omwana nalekerawo ogenda mu kibada. Kati olekerawo ogenda mu kibada. Where does that blood go? Okitegeera? Ng'omwana takyasobola kuzaala. Tagenda mu kibada. She was just confused tamanyi kyakola. Mudwa azunga mu malwaliro wano. Kanze ne mugamba waliyo fati. I had a boyfriend. He didn't want children. Nangamba nteke yakaweta. Really nzo musajja ogenda kunzi nogenda kumpaaki. Abasajja bamwe bagenda balira bwerere. Gwe noteka yakawata nti oli mulaavu. Tubaga musajja takwira bwera ku ssente nga mutuyita bamalaya. But you're going to use those contraceptives. Waliwo n'omuwala yagenda okozesa, omukyala yakozesa buno bw'abayindi oba obutegedde. Ogenda kungamba toli mukazi naye ate mwababugulira abakyala ate mwagala bazaale. Nze munne nange obuweta nabukozesaako naye kati nabuvaako. Wabuvaako kubanga buli dangerous. Okitegeera? Kati just no omuwala yakozesa ka contraceptive bw'aba China yafa. Mukyala ng'alina n'abaana yafa until now the husband is still omusajja akyejjusa paka kati. So bakazi mwe mulekera okozesa ebintu ebyo. Omusajja atayagala mwana tomuwa magulu. Ye bannange lwaki omusajja abaakumaliramu nga tayagala mwana? Is your body a dustbin? Nti agenda kumaliramu amazzi ge tomanyi byalidde oluusi awunya ebyennyanja amazzi gawunya ebyennyanja byalidde ng'okanya kuteekawo magulu kumaliramu. Kati ate bino bye bagamba mbu abasajja mbu babusengula naddala ezo kabuzi style mbu basengula obuweta. Kyekugambye wasaza omusajja ng'alina omugo guli omuwanvu. Sajja ayinza okuzina n'akumalirako ate no waliwo abasajja abakuzina nga alinga aliko ebyewaabwe. Alinga azifu waliwo ebimulinnye bwe babasengula obuweta Junior. Akaweta bakateekayo ba centimeters mmeka naye ng'oli alina semidondoli muwanvu akoma eri. Ogenda okulaba akaweta akasengudde kayingidde mu mubiri bakanoonya tebakalaba. Be babawala batuko kuzaala ng'omwana 0 muyo bafunye cancer. So women please mulekera kwesa ebintu bino. Ate be babawala abatuuka emyaka kyovula bagamba nti watuuka manya emyaka 35 batokyazaala byebyo. Abakozesa contraceptives abalowooza buli omu zaakozesa. Some of us tubadde fertile kubanga tetukozesa bintu ebyo tukozesa contraceptives. Junior nze nga muzadde ku myaka 32 and I'm still fertile ngenda kwongerako omulala. Okitegeera? Kubanga bye nali sibikozesa tobalagandya nnyo. Kubanga bye nonsense nali sibikozesa ye nga otandika otya. How do you encourage me? Otandika otya okungamba nonsense omuteekayo akawe teteekayo togenda kumpa mmeka. Omusajja amala okuzina mbu teweerabira kumira kadagala kubira n'essimu takuwadde na 10.
Tewerabira kumira kadagala akawala mwe mwebeereko. Eno ebyo bye byange Junior Bye. Munoonye Honorable Nsereko kubanga alabika yasobola kati okutuyamba okulaba nti engeri gye yakwasaganya edda ne speaker kwaba ngambye speaker wa parliament yawaayo de million 5. So kati Honorable Nsereko engeri gyatuka ku speaker gwe tuba tukwatagana naye. So abayine sente Honorable Nsereko gwe tuba tulaba kuba abavubuka b'e Dubai mulabika ebintu byammwe bitulemye buli omu asonda. Tetwagala tumale kusonda sente ate muzirye ate mutuddeko mutuvume. So katukwatagane ne Honorable Nsereko engeri gyali nti mukwano gwa speaker. Honorable Nsereko mwebaza nti bambi naye abantu mwenna omuntu bw'afa temutandika kusala misango. Ekyo si kituufu. Omuntu bw'ava mu bulamu bw'ensi eno aba takyasobola kwennyonnyolako. So muwa abantu respect. Omuntu wabanga avudde mu bulamu bw'ensi eno ne waba byabadde akola bibi kubanga ffenna bye tukola tuba twagala kubeezaawo bulamu. Teri muntu agenda Dubai ng'ayagadde. Naye mbeera yansi. So saagala kuddamu kukiwulira nti muddaawo ne mumonkinga abafuwe kuba naawe akaseerako kajja kutuuka. Kitegeera naawe kakaseerako kajja kutuuka ove mu bulamu bw'ensi eno naye ebintu by'okwogera ku bafu obubi. Omuntu waba afudde mumuleke. Abantu mbawe respect. Omuntu afiiridde mu bulumi kati ekyamazima omuwala oyo bambi abadde mu bulumi naye obulamu abadde abwagala nga naawe obulamu woobwagala era teri ayagala kufa. Naye munnanga abantu mbawe respect kubanga leero oseka enkyalulwo, leero osanyuka naye naawe enkyalulwo. Ensi eno what comes around comes round. So ebintu ebimu tebyetaaga kuseka, ebintu ebimu tebyetaaga kusaagiramu naddala okufa kw'abantu. N'oba omanyi bingi biba tebikyagasa kuba ye ensi abaagivuddemu abaagikulekedde aba agenze wa Katonda we. So ekintu ekyo si kituufu. Leero oseka enkyalulwo si kirungi ekyo bambi. It's not good. It's not good. It's not good at all. Era abakikola mu kikomye tekisesa. Omuntu afiiridde mu bulumi, mukazi wattu naye ayibadde alina byayagala okutuukiriza mu bulamu. Bw'atyo Katonda bw'amukoze ki naye nga Mukama omwoyo gwe aguwummuze mirembe bambi. Nze mbadde simumanyi naye story nagirabye ku TikTok nempulira ennaku. Of course I felt bad. Bwe tunaafuna omuntu omutuufu naffe tujja kubaako kye tuwaayo. Bambi n'aba gavumenti waliwo abantu abalungi abali mu gavumenti abalaba programu zino. Waliwo abantu abayamba nga muyinza okufuna omuntu n'abayamba omulambo gw'omwana bambi ne gudde ate ne bamuziika mu kitiibwa. Kuba ekisooka Munnayuganda munnaffe, ekyokubiri ffenna tunoonya mbeera, tunoonya ssente. So waliyo abantu abalungi abali mu ggwanga lino abasobolera okubayamba. Kitegeera. So byebyo nga mmaliriza bangi nnyo mwogedde ku kisaawe kya mukulu wange Hamu ng'abantu we batazze ne mwogera ebigambo bingi. Njagala okwongera okubategeeza buli awulira nti ekisaawe kyaffe ekyennakivubo tekyakusanyudde zimba ekikyo. Kwata famire yo nnyoko n'ekitaawo mufune ettaka mugende muzimba ekisaawe ekyammwe. Gwoba owulira ekisaawe tekyakusanyudde zimba ekikyo. Simple logic. Lwaki kiri bwe kiti? Lwaki obutebe butunudde eno? Kwata akamanyiiroko gwe ne famire yo muzimba ekisaawe ekyammwe. Tetugenda kwereega n'abasiru. Nolaba ebivubuka ebisiraanidde Dubai temulina kye mulya mubonaabona biriyoko bitikka mannyo. Hamu akyanoonya ssente. Hamu mu nsi wakyaliyo ekimusala. Yawa buli muyimbi $223 afune ki?
akyakola amagoba mmwe ekizibu obunaku bubajjudde mulowooza mbu buli omu anoonya ssente abantu abamu basukka mu kufuna n'okufiirwa Haji Hamu takyanoonya ssente omuwe mmeka mbu byamusaze bimusala omanyi ssente zalina gwe kisiraani embwa nagawa ewammwe mwali muzimbi eki nga n'ebijja biguddemu muddawo mwasamira abantu gwe zootateekamu zikulumirawa ku kisaawe ky'ennakivubo kuliko ssente zo zikulumirawa kale ke tukitwale nti byamusaze gwe kikulumirawa ssente za nnyoko omugagga bamuwembalirira we yagenda okuzimbira ekisaawe biliyoni 5.6 nga bimusala baba Hamu akyalira ku bivulu omuyita promota no tetwagala kutumanyira mutujjeeko obunaku bwammwe mutujjeeko obunaku n'obutategeera omuyita promota alya ku bivulu omusajja alina bizinesi okwetoloola ensi yonna yali aleeta Banaboy feffe nnyini fe abamwegalira tumugamba Haji wane ku bayimbi b'eggwanga omukisa waliwo omuyimbi abanja awo yabadde busente kulyako buli mmere ya leero ekisaawe mugende muzimbe ebyammwe tetwagala kutumanyira mbwamu teyasoma katabo ke kyobala muli mu bwavu oli Dubai gyo yasamira maze okuyola amaziga abawalabu oli awo osinika manyo goli mu mbeera nnungi gwe era ekikubeza mu mbeera obutasoma katabo ka Hamu yabayamba n'abawandiikira akatabo mufunemu ku magezi mbute yakasoma yakawandiikira gwe omunaku akyabonaabona naye omuntu omaze okuyola amaziga abawalabu gakutte katungulu kyumu ojja otwasamira twakoze kufunamu walabyeko saponsa yakoze bubi yandikoze bwati gamba kitaawo n'ennyoko bakuzimbira ekisaawe tiketi baba Hamu yakola tiketi ezo kugoba bantu kasi yatwagamba byabwerere twandituddewa nja mumanyira abantu okuddamu okuwulira amanyiira baaba when I hear you talking bad about my brother Hamu ojja kumbuulira famire zammwe enjavu mumanyira baganda b'abantu lwaki manyira muganda wange sente twazeewola wammwe twabawandiikira obutabo mubusome mufune ku ssente muli eyo mbutubawa accountability nga mmwe baani okuddamu okuli omuntu amanyira baba Hamu bannaalya ggwe